2 omwezi gwa November tugenda maaso gwange lya Uganda okwetekera campaign ezigenda maaso n'ennaku enkulu sekukulu esigazzaayo ennaku nga 2 oba 3 yalwa kutano twongera okujjukiza nti ate omwaka ogujja ejja kuba olwa 6 so kalenda yo ginotinge bulungi olabikenga bwe balutuse tobaako kwekwasa konna amazino jaggazina era embeera ejja kubeera nnungi nnyo eyo gy'oluwe nawenna okulabika nti weteekerateekera wakati ate mu kirwadde ekya COVID-19 abantu abagambye tebatambula naye twatambuddeko olunaku olwajjo mu bibangirizi ebya baasi abantu bafubutuka misinde okwabuka ekibuga bangi batidde bagamba embeera enzo obutaba nnungi basazeewo ogenda mu byalo eyo gyebagenda okubanga bakwatira ennaku enkulu. Nze Muhammad Wamala program Omunnyo Ku Makya kakwase munnange tugenda kwogera ku nsonga nyingi. Leero guweze omwezi mulamba gwaweze jjo guweze emyezi 9 buchanga case ya COVID-19 ezuwa mu ggwanga erya Uganda. Olutalo tugenda tunula lulwazikiddemu wa era wa chamiramu okulabika nti cases zeyongera bweyongeze buli olucha twakafiirwa abantu 238 we twogerera mu ggwanga erya Uganda ng'ate cases zetulina ziri 3 eyo n'omusomo naye kakwase munnange asooka kulamuseeko then tugenda kwogera ku bintu ebyo n'ebirala bingi nnyo amakya ga leero. Bwe bange bule naku 2 okutuuka ku sekukulu kitegeeza nti ebulayi naku 8 ate okutuuka ku nteekateeka yaffe eya Scientific Vision Night kitegeeza nti tugenda kusula mu maaso ga Mukama naye nga otwegattako okusinziirira wonna abooli okuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo Salt TV, Salt FM, Salt Media App, ojja kuba ku YouTube, ojja kuba ku Facebook naye ogende mu maaso n'okuba ng'ogoberera ebinaaba biriwo ku lunaku olwo lujja kuba lunaku lwa 5 nkubuuzaako nti wasuza otya omulwadde omukono gwa Mukama Katonda gukuwonye alina ebizibu ebyenjawulo naawe nkusabidde Mukama Katonda abigonjoola akusootinge ng'obudde bukyali abafunye ebirungi ebyenjawulo ng'omwaka gunaatera okuggwako ennaku zino ze tulimu ez'akamalirizo congratulations tusaba nti Mukama Katonda ekyo kyakuwadde ayongere eddala okuba nga akinyweza gw'abadde alina ebirowoozo ebirala ng'olina by'oteekateeka olina amagezi g'osala mu ngeri ya lukujjukujju kugamba nti mukwano tokikola akadde kakyaliyo Mukama Katonda takerewa akolera mu biro ebituufu toyinza gamba nti akedde nnyo azereeti ate singa yajja luli nedda akolera mu biro ebituufu sigala ng'oli ku mulamu omutuufu wabula weesige Mukama Katonda byonna bijja kutereera eseni abwire ebusiya niyo yintula niyo yiba district ate busitema nikye kyalo sintulaho mbaheesereho muno nti muliyo mute abengo mukyedinyeho omwene ng'otye abaraga bashange mbaheesaho abahadde mukyedinyeho siikesaho kubona nti kukonyaho mabesa aho baleeteremu esimu lyeho mundalo hulundu kino kikukyamu naye nga bitakenda birayimongera otusabira zibula tudde emaze okubanga etandika ku Salt FM zibula tudde ewaffe busiya tuba tugiyita kikotwe yehaale ne kitegeeza kinti situka gendo tetenkanye obeko ne sente zofuna kitegeeza kinti bannaffe abasatu aka Black Lives Matter Lawrence Mujuzi awamu n'omumbeja kasa nabo baba basimbudde Omunnyo Ku Makya good morning. Olunaku lwajjo kampeni zagenze maaso mwami Yoweri Kaguta Museveni w'ekibiina kya NRM yabadde atandise okutalaga ebitundu ebya Buganda era nga atandikedde emitundu ey'emubende eyo gyasinkanye abantu ab'enjawulo Mubende Kiboga bannaffe ab'Emityana okutandikira ddala Buganda yonna nga bwetandise okulabika nti atandise okupererezaayo ate nga munnaffe Patrick Oboy Amuriat poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe byongedde okumwebaza olw'omutima gwe yalaze omulungi ennyo. Bano badde bamutradinga ne patrol zaabwe nga bamugoberera buli gy'alaga n'okumutaayiza ne bafuna akabenje naye musajja mulungi nnyo yalekeredde byabaddeko byonna ate n'asooka ataasa men in uniform amagye n'abapoliisi abadde bamutradinga yasobola kubawa first aid n'okubatwala mu ddwaliro yeetaaga bamuteekeko emikono mu ngeri ey'enjawulo soogedde bubi naye bw'otunuulira kati kano kabenje kakumeka waliwo bali eri abaafa abali abawagizi ate waliwo kano waliwo lwe yalina omwana omuwala ndowooza oba kakanisa ke kaali kamukubi oba kaali kaki kwegamba obitunuulira byonna FDC yeetaaga essaala musajja mulungi nnyo kuba bonna bakola effujja abeesimbyewo naye tebibaawo ate ye buli walaga kafuuse kalombolombo liwadda tiyagaasi anyookawo tiyagaasi n'obubenje yeetaaga bamuseeko emikono kubanga ku Sande baagamba nti yali agenze Emityana eyo nti abantu baali batono nnyo abaali bagenze maaso okuba nga batunuulira emmotoka ze ng'ayitawo
ne bakuba muti ya gas setwali twama nnyo babaali benkana nenga bakiteberezebwa nti abantu baali batono nnyo abaali bagenza okwegatta ku lukuŋŋaana olwo lwa munnaffe Patrick Boy Amriat yali ayitawo obuyisi tiya gas nanyoka ye kati naye olunaku olwajjo omutima ogwo mulungi ennyo ogwalaze nti musajja bwabeera first citizen ajja kubanga akwanaganya ebitongole byonna era yakoze nnyo okuyamba abasajja abo kubanga badde bagezaako kumuziyiza naye ate ne bafuna akabenje yasoose n'aleka byonna akalaga nti anaabaki nti bwajja mu ntebe ajamba kuba mukulembeze mulungi kubanga walengera ekyali enansana wali eri abasajja abakuuma ddembe baagana okuteeka omulwadde mu mmotoka ati kakati waliwo kye tuyita okulumirirwa ekyo kya bulijjo mukulu wamala ne waba mukazi mujja nga atuuseeko obuzibu obiteeka ebbali n'oyamba ne bwaba nga abadde wa opposition anti bw'aba ayinamu okulumirirwa naye omuntu omulamu Katonda amutonda n'akantu ako okudduukirira munno kyova olaba oli bw'aba nga ye tafa ku banne buli ekibaawo I don't care yamanyi bimutuuseeko bagamba oyo alina omutima ogw'ensolo abalwanirizi b'eddembe ly'ebisolo enjogera eyo baagigoba ne bagattako n'eri ey'okugerageranyanga abantu ku bisolo ebimu ne bagamba nti ebyo ebisolo nabyo birina eddembe lyabyo naye kati bwe balaba omuntu ng'alina omutima bwe gutyo beewunya ne bagamba kati omuntu bunene obumu obutonotono bannanga ate buleme tumalamu nnyo kubanga wandibadde ogamba ye yabaddewo nga tayinza balekera nedda nkuwadde sinaariyo yali enansana emmotoka yasooka okujja yali ya people kati abo kitegeeza ne bagigamba tejja kutwala bulwadde ekyamuviirako okufa kati abo bali mu kategori eri gye twandyewuunyize tugamba balimu ako omuntu omutuufu wamala ne mubeera mubadde nga mulina obutakkanya butya bwe bituuka kukola emirimu obutakkanya mu busuula ebbali wekituuka kutaasa obulamu obutakkanya busuula ebbali munno bw'aba ali mu buzibu bwonna bino byonna ebyatwewala n'atwerwana tukola ki bisuula ebbali so kakati nze munansonyiwa naye Patrick Boy Amuriat avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ako tekayinza kuba kasengejja k'amaanyi nnyo akayinza okugamba nti ekyo kibeera exemplary kubanga omulala yali badde abalekawo n'agamba mubadde almost mugenda kunnemesa kukuba rali era mubadde mugenda kuntradinga mungoberera kunkuba tiya gas na mbeera etali nnungi n'abaleka balinde abaabwe bajje bamutaasi babajjewo naye yalese ekiyabadde okukikola yakikoze mu mutima gwa kuweereza kubanga ekyo kibaamu kyakusooka kuweereza omukulu wamala sooka otaasa obulamu ebirala binajja oluvannyuma yes I'm grateful ne musanyufu nti yataasizza obulamu naye akalulu kaffe kalimu sympathy omulonzi n'agamba nti yakola kino simanyi oba tugenda mu campaign ezabadde olunaku olwajjo mwami Museveni yabadde mu bitundu eby'emubende nga bwegambe tulengere byayogereddeyo yagenze maaso n'agamba tiri agenda maaso kuleeta fujjo mu kalulu n'ayogera ku nsonga z'Mwami Kyagulanyi tumujjukira olw'omukaaga bwe yaleera asinkanya abantu ab'enjawulo emubende eyo yayogera ku nsonga ey'okugaaya NUP n'abagamba nti bano balina abavuka yaga nti ensonga yabatutte mu NUP lwakubanga tebabakutte bulungi n'agamba abalenzi abo balungi nnyo bagezi abali mu kibiina ekya NUP naye yabadde mubende jjo ate yagambye nti agenda kuleeta mbeera yafujja mu kibuga Kampala tagala muntu asuna munne wadde okumukoonako mu mbeera ey'okunoonya obululu bwe mwanoonya ebibye era batambuze kampeni zaabwe tugenda kumulaba era n'okuwulira ebyatambudde lunaku olwajjo mu nteekateeka y'okuwenja akalulu mu bitundu by'emubende eyo era anaagezako okukuma omuliro yenna agenda kwejusa omukulembeze w'eggwanga era akwatidde ekibiina kya NRM bendera okuvuganya ku ntebe enkulu y'eggwanga Yoweri Tibabulwa Kaguta Museveni ayingidde Buganda okuwenja akalulu. President Museveni asinzidde Mbe n'alabula omuntu yenna aneetantala okubanga atabangula emirembe mu biseera by'okulonda ntikaakumujjuutuka kubanga omuliro okumagwaki Katonda akuwadde olulimi nga kati bwampadde olulimi bwe mba ndina ekyomugaso ekyokwogera nkozesa olulimi lwange nkitegeeza bannayuganda bwe banakisangamu omugaso bakikirize bwe batabakikiriza mbaveeko ngende kukola ebyange naye okutiisatiisa abantu tugenda togenda kukuba muntu yenna togenda kukuba muntu yenna era abagezako Kampala bamanyi ekyabatuukako.
Annyonnyodde nti kati Uganda eringa akazinga akeddemi mu Africa ekikwaliriza bamusiga nsimbi okujettanira nga singa abaawo ataataganya emirembe gino kikosa ebyenfuna n'embeera z'abantu. Nolekya abavubuka bwe mba mwagala tukwate ku kigambo ky'emirimu mulina okutegeera enkwatagana eyo. Kati bw'oleeta okutabula akavuyo oba weekuba endobo kubanga abagagga bano baava ebweru abatuyambye bagenda kwekanga abalala baduke abalala bandiyagadde okujja kweyongera batye ani agenda kufiirwa yeffe. Ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Suubi asuubiza pulezidenti obuwanguzi mu kitundu kino. Mu Buganda mulimu obululu milioni 5.5. Bajeti yaffe ya bululu milioni 3.8 ebitundu 7.5 ku buli 100 mu Buganda ng'otwayiddemu ne Kampala. Era abantu baba baagala okulonda ng'ennaku z'omwezi 14. Nkiddamu bwe baba baagala balonde ng'ennaku z'omwezi 14 babeere ba mirembe baleme kukola fujjo. Olunaku olw'enkya Yoweri Tibwabulwa Kaguta Museveni pulezidenti wa Uganda ayolekera Mpigi. Nga bulijjo Museveni asinkanye abakulembeze n'abavubuka ba NRM from district zikola ebbendobendo erya Greater Mubende okuli Mubende, Kiboga, Kasanda, Mityana ne Kyankwanzi. Asabye abantu okusindika ababaka bakkiririza mu kibiina ekya NRM banaasobola okukolagana nabo. Kati ekyokusatu abagaga bavudde bweri kye batuyambyemu gy'emisolo bagamba ababaka ba parliament ate musindikira ababaka temusindikira olwo yali mbwetakamwa yali akola ebibye kati yagenda nkole waliwo ono gwe bayita Nsamba w'Ekasanda abo ekyabwe kyakutabula. Disitulikiti y'e Mubende n'ebitundu ebiriraanyeewo yewasinga enkayana ez'ettaka era mu kiwandiiko ekisomeddwa minisita omubeezi owa Kampala era omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Mubende Beni Bugembe Namugwanya asabye omukulembeze w'eggwanga okubataasa ku kizibu kino. Muzeeyo ensonga y'ettaka wano e Mubende ekudde ejjembe. Abantu ebitundutundu kumpi 7 ku buli 100 taata batula ku mataka gaba absentee landlords. Batuyisiza bubi nnyo, abantu baffe bagobeddwa ku mataka, cases ezimu oziwulira, waliwo ez'e Mubende, Mityana, Kiboga, ffenna tuli ku bunkenke. Abagobeddwa ku mataka bali mu bwavu obutagambika. Ekizibu kikyaliwo. Ne wano we tuli ekizibu we kiri. N'ekikulu kya byonna nti Pulezidenti Museveni tumulabye ng'avaayo butereevu okulaba nti ensonga ezo ez'ab'ebibanja n'ettaka zigonjoolebwa mu kitundu. Ate abasirikale ba poliisi 3 n'abajaasi b'eggye lya PDF 2 abadde bawondera emmotoka eyavuganya ku ntebe enkulu ey'eggwanga ow'ekibiina kya FDC Engineer Patrick Oboy Amuriati bagudde ekkabenje emalumizibwa nga bali kyegeegwa. Bano abadde batambulira ku pick-up eremeredde omugoba waayo bwe babadde bagoba emmotoka eza Patrick Oboy Amuriati ng'akabenje kano kagudde ku kyalo kya Teega mu Gombola ey'Ekakabala mu disitulikiti eno ey'Ekyegeegwa neyeefula n'ebayiwa mu Luwonko. What was the instance of overtaking? Seriously. Ayogerera police mu bendobendo area Rwenzori West Vincent Twesige akakasiza akabenje kano ng'emmotoka yaabwe ebadde namba wupa M302 etomedde ne dabo kabini y'akakiiko k'ebyokulonda namba wuga 08 M5B okubadde abasirikale akakiiko k'ebyokulonda beekawa muli atyo okumukuuma. Mubayambe mbatwale mu ddwaliro mangu.
okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko ak'ebyokulonda Engineer Patrick Oboy Amuriat olunaku olwaleero abadde alina kubeera Kyenjojo ne Kamwenge ate ng'olunaku olw'enkya yayolekera Fort Portal Kabaloole ne Bunyangabo. You see that somebody should hold their heads here. Let's walk now. Wait. Hold their heads. Bikusakiddwa Eric Sebalam ku lwa Salt TV Omunnyo. That was very sad ku team ya Patrick Oboy Amuriat anaimwe bali kuba nti mwayambye team ezo kubanga zayambiddwa atofuna first aid n'okubongerayo kuba nti bafuna obujjanjabi. Tubasabira baberenga basuuka ate baddemu bagende maaso okutambuza emirimu gy'okukuuma obutebenkevu mu ggwanga. Ndowooza kampeyini bwezito bwe zitambula zeeyongerayo basigaza ennaku nga 23 we twogerera kati kubanga bafundikira 12 omwezi guno ogwa January ogujja then 14 ate okulonda kugende maaso mu ggwanga lyonna naye tugamba nti emirembe gigende maaso kubanga gikumibwa mu ggwanga erya Uganda. Mwami Kyagulanyi yabadde mu bitundu eby'Kiruhura olunaku olwajjo naye yasanze ate akaseera akazibu kubanga Kiruhura ate yesibuka pulezidenti w'eggwanga yabadde Kiruhura ne Kazo yagenza otuukayo nga ate aba NRM bakutte ebipande era tebamuganyiza kuba kukyayogera n'ayita mu buyisi yaweevinze buweevinzi bamugambye nedda ssebo eno omukulu gy'asibuka ne bamulaga ne sign post omukulu gy'agenda abakube mu kooti ate mu kooti nedda bamusindika kunoonya kalulu bano abamuganya okwogera bo bayinza okubanga bapande ne buli omu asanze ebipande by'NRM ne babimumulisa ne bamuflashinga naye n'abaweevingira wabeewo aloopa munne ku bombi ono bw'abanga yeyatidde just n'awubala kuba yalabye bipande bali bamuwawaabiri kubanga ddembe lyange okuwuliriza gwe yeesimbyewo naye ate wojja n'oŋŋamba nti olabye ebipande n'oddayo. Anyway njagala kusooka okusaasira abakuumaddembe abafunye obuvune ku kabenje ako ababadde bagezaako okuwondera Patrick Oboy Amuriat. Naye ate njagala kusaba nabuuza gye buvuddeko nti lwaki abavuganya bano ku konvoyi eyo gye babawa lwaki tekubeerako ambulance. Bubadde buswavu bw'amaanyi bwe tukomyawo ekifaananyi ekyo ekya pick-up kwe basudde oba kwe batwalidde abantu abafunye akabenje wakati mu biro ebyokulwanyisa COVID-19 babe basiza wansi bombi beeriraanye jjukira nti bableedinga kwegamba kyabadde tututu riski okusobola okutwala abantu mu mbeera ng'eyo kuba we twogera ku bakuumaddembe essaawa zino titwagala kufiirwako wadde n'ogu n'omu okusinziira ku butono bwabwe be tulina wano mu ggwanga kuba gye twolekera kati tuli mu kampeyini ate tugenda mu nnaku nkulu kwegamba ebyo byonna byonna security eteekwa okuba nga eri balanced naye abantu baffe abakuuma obulamu bwaffe abakuuma presidential candidate okubanga batuuka okufuna akabenje ne wabulawo ne ambulance mu kitundu kwe babatwalira wabula ne babateeka wansi ne babeebasa ate nga baliraanaganye yabaddewo kikyamu accident yabaddewo tewabadde ndowooza eri kumpi kusobola kutuuka anti kyovola batandise embuuza nti nabuuza lwaki tebabeera n'ambulance. Timu ezimu zina zakola improvision ezazo ne bafuna because we are looking at presidential candidates abantu 11 bokka. Nedda bo bakugamba kibasobola okufunira kyekyo okusinziira ku budget gye mwabawa basobola kufunira mmotoka n'abukuumi bokka. Naye ate kya buswavu nawe nga candidate we yambe tunuulire ekifaananyi ekyo olabe engeri gye bateekayo abantu. Mwami Amuriat wuyo talina wadde mask naye abantu bangi ne bano bonna abamwekuŋŋaanyirizaako kwegamba embeera yakutaasa bulamu naye ng'ataawo ovaawo ng'ofunye COVID ekikambwe ennyo. Tewali na mbeera yonna eya first aid yonna kubanga wachi twandibadde tulaba nti oba bamusibyeyoko oba ka bandage oba bamuwaddeyoko ka panado ka painkiller oba kaki kubanga bw'otunuulira ejje lyaffe ne poliisi bagamba nti bayivu basoma ne bakuguka mu mirimu egy'enjawulo. Wakiri kale twandigambye nga ambulance teriiwo naye kuba neeno be tutadde ku kibinja kino kamubeeremu wakiri omu alina ku knowledge eya kino naye kati lengera ekifaananyi anti akati awo knowledge tejjaawo nnyo kubanga kituba twetaagaawo kuba kutangira reason being tewali musawo eyo first aid ya muntu wa bulijjo naye bwe tutunulira ejje lyaffe erya UPDF abo si ba UPDF ejje lya UPDF internationally limanyiddwa
terikola bintu bya kisaazi bya kiboggwe naye okubanga abantu baffe abakuuma ddembe bakwatiddwa ne bateekebwa okwo bwe batyo n'abantu ba bulijjo kikolebwa naye ekintu ekyo kikyamu okusookera ddala buli omu aba bleedinga tomanya bulwadde ki ono bwagenda okusiiga oli kati akati abaga akaliwo kati oba akabenje akatambula ka covid-19 naye babeebasizza bonna beeriraanye so embeera eyo teyabadde nnungi mwami Simon byabakama abakuuma ddembe bonna okutwaliza awamu mbogerako ministry y'ebyobulamu yandibadde yamanya nti kati tuli mu biro bya kulwanyisa covid-19 oba otaddewo SOPs abantu banabe mu ngalo abantu baseewo distance bambale mask how about bana abagenda mu campaign singa kino ne kino kiba kiguddewo yandibadde requirement nti wakiri mubeeyo ne ka first aid box naye n'abo abasitudde tekuli ayambadde yadde nawo mulengera mu mwami Patrick Oboy lyo omukyala bwe yali afunye fracture yali akozesa open hands okukwata kwani wakiri ministry yandigambye nti ebirala byonna bigaane naye mwetaaga okutambula ne gloves mwetaaga okufunayo kempeke ezisookerwako ezo mwetaaga okufunayo ku ddagala oba erinaaza ekiwundu oba ki something like that okulaga nti bannaffe bano tuba tunuulira kati bano abantu 11 abajja okuvuganya naye mwabo 11 mwe mugenda okuva president gwe tutamanyi as panel akati awo kikulaga nti ekitegeeza nti bo effort yaabwe yakunoonya buwagizi nakunoonya bulumbu bantu naye nga tebalina effort ndala singa wabeerawo eventuality ebeerezeewo oba emergency bagihandlinga batya kubanga bw'otunuulira mwami Patrick Oboy Amuriat yakikoze nga ye omutima gwe n'agala okuyamba naye nga jjukira nti kakati Patrick Oboy Amuriat property yaki as panel singa abatuseeko obuzibu bwonna ani aliyirira government ku ssente zaani kakati ndowooza olaba bino ebintu byonna nti obulagajjavu obutonotono obukoleddwa bujja bwetoolola saawa zineno tumutendereza nti yakoze ekikolwa ekyobuzira bonna bayambye naye mu bayambye mulimu presidential aspirant yoyo Patrick Oboy Amuriat tukuba mu ngalo nti yakoze kirungi naye singa things turn out nga waliwo ekitatambudde bulungi ku saidi ye olaba nti nga Uganda oba oliawo ye yandiwangudde akalulu tuba tufiiriddwa omukulembeze famire ye eba eviiriddwako ekibiina kya FDC nakyo njagala kusaba ministry y'ebyobulamu si ba presidential candidate si bokka naye abantu bonna abeesimbawo ku mitendera egy'enjawulo omuntu oba omusindika okugenda mu campaign tomanya bigenda kubaawo kati abo kamera zibaliko lwakuba bavuganya ku ntebe eri enkulu naye waliwo ne banene abali eno wansi abantu bafuna obubenje abantu batukako ebizibu ebitali bimu naye nga tewali ngeri gy'osobola kuyamba oli na faintinga bali naye nga tekuli ayinako yadde knowledge yadde tosobola gamba nti ekibiina kyonna ekya NRM ekibiina kyonna ekya FDC n'ebibiina ebirala byonna bisobola okubulamu wakiri omuntu ayina ku knowledge oba asobola okubanga adduukirira ng'awa amagezi awo agamangu kuba omusawo singa wabaddewo omusawo teyandikiriza abantu bapakira bwe batyo mu covid-19 kakati era embeera yabaddewo kikibadde noba okukola kati wona olinda ambulance ejje emuleete mumubandolinge mumudduse budduza mumutuuse mu ddwaliro nga bukyali kubanga tekiriwaawo omuntu ableedinga akola atya ambulance eriwo eri mayiro nga mmeka anti obwo bulagajjavu obwakolebwa ku ntandikwa bulagajjavu ku ntandikwa nti bwe babeera basobola okujjukira nti presidential candidate agenda tumuwe abakuuma ddembe mu ambulance njogera ku bye bajjukira tumuwe abakuuma ddembe tulina okuba equipinga ne tiya gas tulina okubawa emundu biki byonna ne mubibala ne budget neggwa ne musubmitinga ne baba supplyinga naye nga tojjukira nti bano boogenda okuwa bino kubanga ne ku siinaawo omusirikale naye kakanisa kayinza omwefuulira ne kakuba ye oba okiraba ne president yagamba abamu bakuba amasasi nga tebagenderedde kati oli bwakuba batuuni awakyamu oba n'agikuba munne oyo alina omuwa first aid oba okitegeera kati ebyo byonna ebintu ebimu ebigwawo mu bulamu tewali yeteekerateekera kabenje naga kati ngenda funa kabenje ndoza bijja kutereera engeri gye bafunye deputy IGP omupya olunaku lwajjo yatekinze over n'abeera nga kati yazze mu kifo kya Major General Stephen Sabit Muzeyi munnaffe Major General Paul Lokech olunaku lwajjo officially yayingidde office ndowooza oli bamuwadde ebizibu byonna police biyina n'abagamba tukyalina shortage workforce ekyali ntono tulina obwetaavu bwa housing n'embeera yonna okutereeza budget anti ebyo byonna tebikwata ku musirikale kati ebyo byonna bikuza anti byonna bonna ebyo ye budget balina okuyita mu budget ye bakole embalirira eyo nayo babifixinga nga twetaaga wano tutongoseeko emergency singa bawazeewo emergency twetaaga ka budget ak'enjawulo akayinza okuhandlinga ensonga zino naye nga kyabadde kyamu ekyakoleddwa mu bitundu eby'ekiruhura eyo obubaka obw'enjawulo kati nsuubira nti omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni
emboozi yateeka okubanga yagirabye kuba ekwatagana ku munne newankubadde bali mu struggle ku munne amuriat basajja be kale basajja be ne munne nono musajja we bonna okay kati ateeka okubanga eyo yagirabye olunaku it happened yesterday kati president waba yalabye ekintu ekyo saba mutegeeza nti n'abantu ba bulijjo we babatwala bwe babatwala batyo mu bikabangali wansi abasirikale ne batula waggulu ne babanga bamulinnyeeko mu bufunze abantu abafuna obubenje tebalina ngeri eri decent gye batwalibwa mu malwaliro ndowooza singa tuli mawanga amalala gali eri aga demokrasiya singa gundi poliisi bagisuwinga dda kati n'amagye okutyoboola oba okunfuula ekitagasa ng'afuna akabenje era kye bayita emergency health services wano mu Uganda ekitongole ekivunanyizibwa ku ambulance ne emergency lindako ine ekitongole in place oba ine ekitongole on ground ekitongole ekivunanyizibwa ku in place on ground listen emergency health services ekivunanyizibwa ku okuwa obujjanjabi obwamangu oba obusookerwako naye kakati bana kye baagala okukola ebintu biberedde decentralized bagambe nti oli mu kitundu kyawa kubanga ambulance ziro tezimala tulina okukkiriza ate nga neziriwo bikolanga ambulance ezisinga z'abannabyabufuzi kati olaba omukebe nga guyita ku kkubo nolowooza nti ambulance naye nga mukebe bukebe temuli wadde akantu kisinga kabangali kakati awo kikulaga nti embeera bw'oba onenya ng'onenya mu mbeera eyo yokka nenya eki general picture nene omanye nti Uganda erimu ambulance mmeka bwe zibeera nga ambulance gye bayita ambulance zo ziri mmeka eziri mu ggwanga bagita ambulance ekibitakolanga ambulance byo ziri mmeka tusooke tutandika okunenya mu mbeera eyo eryawo kuba nti kabangali yabaddewo bo bali bameka era eyabadde okumpi awo esobola okuba nga ewobi poliisi erina ambulance n'amanyi galina ambulance ezaago nga zo naye ndowooza kyali tekyetaagisa kuba nti batraininga ate bonoga nti buli candidate bamuseeko ambulance bagenda okutambula nabo emergency service then kitegeeza nti ate wajja kubawo misuse si buli candidate oba oli awo naye wabeerawo woolaba nti mu nkambi ezo waliyo okuzoganyizibwa okuwerako kati awo olina okubeera ki deployment ekolebwa wano mu Benghazi si ekolebwa Kololo etekebwawo kubanga babagenda mu Benghazi ati kakati omutwe omunene kati Red Cross yalina okujja Red Cross erujja mu Benghazi basajja batuna bakyala battu nga beetala be bataasa gwe bakubye gwe bateeka ku stretcher ne bateeka mu motoka zaabwe abayambi balimu ebika ebyenjawulo waliwo agamba ate banagamba batya oyo najja nakola ki neyefuula akuyamba kitegeeza nti obuyambi tebuba ki tebuba 100% ne wabaawo oli nga kiva ku mutima kazi gyenkola ki ne wabaawo oli nga yakisomerera nga kimukakatako so kakati olina okubaawula bwe tugamba nti wano na wano togamba nti bino byonna byonna gyebiri naye nga okutwaliza awamu ensonga eyo yatuswazizza yatuweebudde naddala bwe kituuka ku gye erya UPDF erimanyiddwa internationally mukubanga lyerisinga empisa bwe lituuka mu kitundu emirembe nga gidda kwegamba bingi nnyo abantu balinako records ezaki ez'enjawulo naye ministry y'ebyobulamu etuyambe tuli mu mbeera ya kulwanyisa COVID-19 tetumanyi COVID-19 yayingira atya mu Uganda kale weewaawo oyinza okugamba nti oba eyava ebweru yeyamuleeta naye n'oyo tomanyi ngeri gye yamuyingiramu so kitegeeza nti nga bwe tutamanyi ngeri COVID gye yayingira tetumanyi ngeri COVID gy'anaafuluma okuggyako okusigala nga tukola ebyo bye batugamba okukola Mukama Katonda y'aba atusaasira so kakati ministry y'ebyobulamu njagala gisaba ereme kuttira ku liiso oba ereme kubuusa liiso nsonga yonna yonna oba oliawo esobola okuyamba n'okutwanika mu kamera omanyi waliwo obuvuyo obuyinza okubeerawo naye bwe buba mu nnyumba nga neighbor tabulabye oyinza ogamba ogumaagumamu naye kati bwe bitandikiriza bwe bityo jjukira nti bannaffe abatuwarism bakaaba bagamba nti tebakyalina ssente kati bw'otunuulira ebintu ng'ebyo abantu baneena abajja okulambula baagala nnyo obulamu bwabwe naye abalabira ddala nti oba ekintu bwe kinamutuukako bajja mutwala nga bwe batutte ki oli so kakati buno obuntuntu buno obutwanika ne butuswazaswaza ng'olwedde bamanyi nti tuli bakateeyamba mbu tetulina ssente nga bo bwe balowooza twerekeremu kakatiibwa kakati bonna era nabo kibajja okukola bajja kuzzayo bagambe nti budget envelope
envelope ntono nnyo ebbasi baweebwa okulabika nti bakola byonna byonna temala tugenda kumulamu katono nnyo bwe tunadda tugenda kugendako mu mpapula z'amawulire tulabe ate biki biwandiikiddwa olunaku olwaleero katukomewo omulabi owa Salt TV tovaawo. Soul Television, Femunyo. Yes, mulabi Salt TV tukulisa mu kumulamu tukyagenda maaso program Omunnyo Ku Makya twagala okugendako ate kati mu mpapula z'amawulire tulabe ekiki kye tulina olunaku olwaleero. Daily Monitor omutwe omukulu guliko nti Kaguta kuteesa case bagigobye. Mwami Sodo yaddukira mu kooti Sodo Aine Kaguta yaddukira mu kooti enkulu ng'ayagala batawuluze lwaki ekibiina ekya NRM tekyasimbawo muntu kuvuganya ku bendera yakyo oba tekyasimbawo muntu akutte flaga yakyo mu constituency y'Emawugula North. Kakati omusango babagambe muddeyo mwesotingire mu kibiina kyammwe ekya NRM. Gwe mutwe omukulu gwe bawandiseeko wano ku Daily Monitor. NRM gweneegaana baddewa awo ndowooza simanyi gye banadde kumeeza ku dining ebere family issue gye basookera ne bigaana ne badda mu bantu ne bigaana kati ne bagenda mu kooti babazizaayo mu kibiina. Kooti yagambye byonna ebyakolebwa tribunal ne ssaabawandiisi w'ekibiina ekya NRM byali bimenya mateeka. Okay. Era ku muko ogusookera ddala bakuleetedde ekifaananyi ekya Inspector General of Police Martin Zokoth Ochola bw'atyo ng'agenda mu maaso n'okubanga alambuza Major General Paul Lokech otera muyitaani Lokech ye Lion of Mogadishu. Lion. Ogamba Lion nayo yogera kirala. Anyway. Kale bwatyo ngagezaako okumulambuza yatandise mu butongole okukakkalabya naye bamukabidde ku nsonga y'okuba nti abasirikale tebalina bwe basula. Ekifaananyi ojja kisanga ku muko ogusookera wano Daily Monitor afulumya ekyolunaku olwaleero. Makelele bano bakoze wano face shield egenda okuyambako okulwanyisa COVID-19 ya 3D. Inatera okubanga ejja katale bagamba nti bali mu lutalo lwa COVID-19. Ebifo byonna ebituli ebisatu ebyo ebiyitamu COVID-19. Kubanga eno eyinza okubanga mu butuufu ng'etangira waliwo eri masiki gye watugambako abakugu gye bagamba nti gwe sobola etangira eyamba gwe ayambadde naye abakwetolodde baba ina valve respirator eri akagundi akuti bo inhalinga purifyinga kyoyingiza nate when bw'ofulumya abakuli okumpi baba bali kati aba kati tunulire eno wansi eri open bulungi kitegeeza nti eno empewo bw'ejja neekuba okuva eno naye eyinza okuba nga tekuyambye gwakoze eki gwayambadde naye ndowooza mulimu ebyenjawulo katubalindirire bajja kubanga babitubuulira. Wano waliwo akaana kalenzi ka myaka 13 bakatadde mu kooti enkulu kakabasanya banne baako basatu nga bali wansi w'emyaka 4. Bino byabadde mu kooti egy'emukono eyo. Uno gwina kubeera nga gwenda ku remand home. Kubanga agenda kulaba nti ono is a minor. Ne bamututte mu kooti enkulu for trial. Anyhow, bajja batunula balabe wano balaze General Sabiti uno ng'ayogera ku nsonga ey'embeera embi ebadde mu poliisi ng'agamba monne amudde mu bigere abeeko kyakola ate nga Kyambogo egambye nti egenda kugulawo olusoma lw'abayizi bonna mu mwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Bonna abayizi bagenda kubanga bakomawo naye beetaaga obuwumbi 143 okutandika okuteekerateekera okugulawo ettendekero lino. Enteekateeka y'okusomesa abaliko obukosefu oba obulemu mu Uganda ebulamu alipoota ekoleddwa ekitongole eky'amawanga amagatte ekya UN. Mulongooseemu bagamba nti ensomesa ebulamu. Kenya egenda kubanga egula sukaali wa Uganda. Kenya egenda kutandika okugula sukaali wa Uganda abadde nga adiba. Badde nga mufulumya mungi President Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo bwe yasuubiza yabadde asisinkana abakulembeze mu bitundu by'ekiboga Kasanda Mitiyana Kyankwanzi n'ebitundu by'e Mubende bw'atyo yabasuubiza katale Kenya gyekali. Ate wano bannaffe ab'ekiruhura tebalabyewo Kyagulanyi ate bwe yagenze Yibanda ne bamusimbira n'ebitooke bye bawandise wano byabadde agenze lwakitula bamulaze ekipande ekyo kiraba gye kiraga kigenda wa mukulu yitawo buyisi bweyongereyo
ngabozze paka eibanda. Okay, ekifaananyi kya Patrick Oboy Amuriat n'abamu ku bakuumaddembe nga bagezaako okuduukirira ababadde bafunye akabenje tubyogeddeko nnyo biri wano mu lupapula olwa Daily Monitor. Katolu Bwama wuno mbaka akubye gavumenti mu mbuga olw'ekivvulu eky'omu Nigeria ekyali wano ekyavaako ensasa Nigeria tebamwejereza bamuzaayo dda newaabwe n'agenda eka era omubaka Katolu Bwama ayagala baweebwe ministry agamba bakooye okubazunza wano nawali bagala kumanya nti oyo ministry yaabwe ebavunaanyizibwako nabo basobole okufuna ndowooza ku kasente ak'okwekulaakulanya. Wano kooti yino kooti erabudde gavumenti ku musango gye yaggula ku General Tumukunde egy'okulya mu nsi olukwe. Abagambye nti ate n'okuba nga giwulirwa naye buli lwabeera ajja ate ne bongezayo bagamba bandiwalirizibwa okugisuula mu kasero. Okay. Wano bagamba nti abantu abawangalira mu bitundu ebirimu abanoonyi b'obubudamu bali ku emikisa gy'okufuna ekirwadde kya COVID-19 giri waggulu n'abatuuze balaajanye ministry y'ebyobulamu ebeeko ne kyekolera ensonga eyo. Era wano tunulira candidate wo agenda kubeerawa olunaku olwaleero ba presidential candidates Mwami Norbert Mao ali Kalungu ne Masaka, olunaku olwaleero Mwami Yoweri Kaguta Museveni ali Mpigi ate nga Nancy Kalembe tebamanyi gy'alaga. Kyagulanyi Robert Sentamo wa NUP ali Mitoma ne Kanungu. Henry Tumukunde retired Lieutenant General agenze Butambala ne Gomba. Willy Mayambala agenze Moroto ne Amdat. Pastor Fred Mwesije ali Agago ne Otuke. John Katumba tebamanyi gy'ali. Patrick Oboy Amuriat ali Fort Poto ne Bunyangabu ate nga retired Major General Mugisha Muntu agenze Koboko ne Maracha ate nga Joseph Kabuleta Pastor naye tebamanyi gy'agenda kubeera olunaku olwaleero. Awuba kubuuza ku bantu oba kuva mu lwokaano. Mukyala Nancy Kalembe kubuuzaako kuva mu lwokaano. Abagamba wendi mu ndabiranga ddala. Wano era mu Daily Monitor abakulembeze mu bitundu by'e Kalangala bagamba nti enkulaakulana yandibadde y'amaanyi naye balina obuzibu ku nkaayana ensonga y'ettaka eyo ekutte wansi ne waggulu. Bakuleetedde engeri abasajja abawangalya mu bitundu bya Hoima gye beebuzaabuzaamu okwebulankanya ku misango egy'okussa ku kukabasanya abaana defilement eba y'abaana. Engeri gye bazanyazanyamu awo obuzanyozanyo ne basobola okuba nga babidoojinga. Ate wano bagambye nti gavumenti ekyagenda mu maaso okwetegereza emyaka egy'essalira kuba balina okuba nga baweera abakadde akasente ako akasaala ak'emitwalo 2.5 giri myaka 8 kati bagambye nti waakiri baagala gibeere emyaka 6 ezijja kuggwera mu paalamenti baagala ensonga zino zibeere nga ziggwa balabike nga emyaka gino bagisikendeezaako. Abasomesa 20 mu bitundu by'e Nebbi bagenda kufiirwa emirimu gyabwe bagenza okwetegereza empapula nga mulimuko ebirumira. Kale katugende bwino katono nnyo ate tugende mu musomesa teacher kyana abatugambye olunaku olwaleero. Wano omuntu omukulu bagambye nti lwaki ajeeye emmundu ze emmenye Bobi Wine anyodde Museveni omukono gwe mutwe omukulu oguli ku lupapula ono bwino. Fanya ebiriko wano Mwami Museveni kuliko Kyagulanyi ne bakulaga nti lwaki ajeeyo emmundu ennene. Emmundu emmenye ezajjeeyo ye munnaffe Major General Paul Lokech ate ne First Son munnaffe Muhoozi Kayine Lugaba bifanye bikubiddwa wano ne bagamba nti dogo oba COVID kiki ekitta abeesimbyewo 9 bafu abalala basimattusa obubenje bakulaze wano abafiridde mu nnaku zino COVID ane bakulaga wano tear gas alimu obutwa beebuuza Besigye yamulozaako atubuulira ku ddagala ababobi abookezza ensusu ye tear gas oyo agenda maaso okubanga akubwa bakubuza bagambe wano nti mumpe emmotoka y'abaze namwandu wa muzaata atabukidde ab'ekibuli biri ono bwino. Wano bagambye nti olutalo mu butale owawino yeekwese mu mpuku Nakalema agideyo Kiseka ekiso Jenose Jusali Kisaka agideyo Kisaka ekiso si Kiseka Jenose Jusali wa jali okay. Wano bakulaze ebyadde mu lukiiko nga atabukira jeno wa SFC lwaki apapye okuleeta Muhoozi bibi n'ebiragiro ebikambwe byamuwadde ku plan B eya Bobi ne Besigye byonna biri mu ono bwino. Kituufu tear gas akubwa ennaku zino wa butwa ojja kusomako wano omanye biki ebiriko. Bakubuuza nti Ssebo Museveni toli mukulu wa kika Besigye muntu Tumukunde bazizza omuliro lwa Museveni kugamba nti tebalina mugaso era tebasobola kumusikira. Uganda kyekika ekika kyekiriwaawo
wano bakulaze nti oba balina ddiiru gye baasa nomwonoona akalulu ka Museveni Kasule Lumumba akomye ku mugo gwa Ntaana alabudde abamwonoona tugenda kumulema bwe nnyini